Komanda nga yaluse nnyo. Kati wewe wageni usigo bati. Ana baba kulaba.
Bariyeri nabo betumikiriza kubanga teri gavumenti ekola kiro, teri muntu aragira okukora ekiro naye nga bariyeri waggulu batandikire eri waggulu bali mu kutunyigiriza batandikire eri waggulu bajjayo ebintu by'abantu ekiro babbi kyeneebuuza babbi kakati tebali bikoze katubijjeyo balime kola ki tufiiriza naye nga mu mateeka masaawa mukaaga essaawa za gavumenti essaawa z'abakozi b'emirimu zikoma ssaawa meka? Zikoma ssaawa meka? Essaawa mukaaga ajja atya okukola? Tulina kukolera mu kibuga kyaffe ngafe abatalina capital then tulina kukolera abantu we bali. Uganda tukyali wansi nnyo, tulatuuka ddaala eripanze kati nga sina sente zikola ki ni musajja mulema sina sente zikola ki asina n'amaanyi gaitika migugu okukwasa oba kulima ninakolera wa awali abantu abangi akusobola ki okumpanga sente okunyama then siganye abatemi tubadde tususi naye embeera eno gye bakozesezza ekiro yendeetedde obuzibu n'okwenyamira n'okwebuuza ziti gavumenti kweri tebalina tteeka lijja kiro tibalizze wano Pulezidenti yandimaze kulayira oba minisita gwe twalonda yennyini Kabanda n'amala okulayira naye atugobye twakamuwa akalulu atugobye tulina kye tugenda kulya tutasasula sikulu fiizi tulina amabanja ekyokka naye tulina tubange kuba twamuwa akalulu twakamulonda tannalayira era tusaasire tulonde. What did you do? Hello.
Oyo yenyini asidugaza naye batekeretekere nga abatembeyi lwakuba nyambadde kooti bajja gamba leeta newankubadde tubadde tufokasi naye guno omuntu tumukola muntu tujukodera naye tunogituukiriza byonna ebinaabeera ku kkumi tujja bijjawo twali makawa manyinibyo gyanayisaamu saawa nga mukaaga neddakiika tutandise okwelula ekibuga kyonna okulaba nti ebyo byonna ebiri mu nkuubo ebiri mu mbalama z'ekkubo ebiri ezaali ebimiro oba ebimuli ebyali ebimuli bya kofufuyo kubo wakati byonna tubijjamu era twatandikira tumugusizza namirembe road watandikira era tugenda kutwalira ddala paka namirembe yagwewo ate ne ku Ssebaana ate ne ku Benitula oba ekindi ekifo kino tekiriimu kintu kyonna kikulira abantu kutambula muri kintu kyonna okukyasuubulirako era kibeere nga ekifo kiri mu buseeto batambula butambuzi nga tebalina kino. tosobola kugoba muntu wakolera n'ebintu bye n'obiwamba n'obitwala tuva wali tuwagira Museveni Secure your future Minister najja makago nenkubuulira ngenda kubeerawo ndya Salimu Uhuru n'ongamba nina ssente bantu mmwe mutulaze obubi mutukunamiza mutuggyemu empale ne mutukunamya eggwanga lino tugenda tambula nga tusekererwa kye mutulaze kimala mwebale nnyo bantu mmwe kye mutukoze mwebale nnyo naye ekikolimo kigenda kwambala abaana bammwe temuyina nze wafeeyo omwagamenti yapa ekikumi okuwagira NRM mutukunamiza ne mutwambula engoye naye ebikolimo bigenda kwambala n'abaana bammwe ebintu byange Minisita mugambye wali mugambye Idi bamunyanjulira buli ku mukolo gwa president ne bamunyanjulira anteekerewe nina okubeera mututeekereteekerewe tulina okubeera ffe tetuyina buzibu abaana bange ngenda paliisanki omwana wange tagenda kuddayo ku ssomero tannaba kuddayo ku ssomero minisita mbadde mu makaago essaawa eyo walinya nanyonyi ne mwebale mutukunamiza nnyo yeno Secure your future. Komanda nga yaluse nnyo
Tewali agenda kusigala mu kapoloti konna, tewali agenda sigala ku kapaati konna. Ebyennyanja tebitundirwangako ku mini price. Mini price si ya matooke na Bugabo Road si ya kocha gonja. Genda mu wino, genda gye tukulambise otunde ennyaanya Nakasero. Mini price girika abatunde engoye bakole ki? Batunde. So tebabalimba. Era gwe tunaakwata nga awaayo 10 akiwaddeyo n'agwe bakiwadde kitali ebalinzi. Omulamuzi alirwedde wali mu dakika 5 gwe nga tukusiibula emyezi 6 ng'ogenda otulimira kasita n'enkuba yiino etonnya. Era nina essanyu okubategeeza abasuubuzi bangi abaafuddeyo ne bejja bokka ku nguudo olw'okuwulira okugendera n'ekyo minisita wange kye yabalambika. Era mbasaba bwe zinaawerera ate ennaku z'omwezi nga 2 olwaliro ssaawa 6 ogw'ekiro abo abanaaba balemeddeko nga baganye okwejjako bokka na bokka bannange ebinaavaamu tunaabiwulira. Naye nga nina essanyu okubategeeza kitugenza okujja ng'ebitongole bingi eby'amawulire ku mitimbagano gyabwe balaga ekibuga ekyeyagaza okutambuliramu. Era nva wano ngenda kutambulayoko ne ku bigere kubanga ekintu kiteredde nga bwe tubadde tukirowooza. Era KCCA bategeeza nti waliwo ebifo ebirala 1980 ebiri mu munisipaali ezitwetoolodde nga Kirama, Kinisabagabo, Ntebe. Nabo bagamba bannange abantu baffe mubasindike bajje naffe twagala bantu obutale bwaffe bukalu. Enteekateeka y'okuzza abantu bano mu bifo bino oba mu butale egenda kukulemberwamu obwo obukiiko KCCA we yateekawo obuli mu kitongole kyaffe eky'agenda eky'omuntu enkula y'abantu awamu n'emirimu. Era obukiiko obwo bujja kugoberera enteekateeka ennuŋŋamu. Era bwe wanaabeerawo obumulumulu bwonna mu buloopere mangu abantu abo bajja kukolebwako. Naye nga tujja sooka omukisa oguwa abo bannaffe bayita abanaku, abakyala, abavubuka n'abo abalina obukosefu ku mibiri. Abo bajja kutwala ekifo kya kumwanjo mu kulaba nti bateekebwa we bagenda okukolerwa oba okukolera. KCCA bategeeza ku by'entambula nti waliwo ebifo 929 ziyite stages ezamaze dda okulambikibwa. Mu kuzo 166 bamaze okuziyisa, zimaze okuyita mu misoso gyonna egyetaagisa. Kati ebifo ebyo byebyo ebigenda okukkirizibwamu boda ng'era bisangibwa mu Central Division, Kawempe, Makindye, Nakawa awamu ne mu Lubaga. Kakati gwe wa boda eyasulayo gwa Naggamba n'ogaana okwewandiisa ku masiteegi gano, munange ekibuga kikulemyedde ewaffe ekannabulemu, obudde bwe buno bukukeeredde. Balubyanza wano si wa Nnamwandu nti buli omu agenda kusalimbirirawo. Twebaza nnyo aba takisi bannaffe abo, era mubaddemu abatandise okutikkira ku makubo. Naye nga twongera okubategeeza nti okutikka kwonna naddala mu Central Business 1 kukolebwa mu paaka enkadde empya eya Usafi, naddala ku sayidi eyo abava Entebe, Namayiba abaffe abagenda Nakaseke tuzimanyi ziri mu Nabayiba, Luweero, Weya, tugenda mu Nabayiba, Kisenyi awamu ne taxi ne parks endala. Tulina parks 19 mu kibuga. Wano nno we neebaliza bannaffe abakulembeze ba Out of Uganda Taxi Operators Federation nti bw'omulimu baagutandikiddewo era bwe bukeeredde nga tewali taxinage ku kkubo. Senga n'aba union ya boda mukola bwe mutyo munaaba mwenyanguyiriza omulimu gwange, naddala nga nkyali omugole nga nkyaliko kana akamwenyumwenyu n'akanyiriro. So mwanguye tulabe tutambule omu. Wabula
nga mu binyeebwa mutabula mpulunguse oyo yenna owa taxi anakwatirwako ng'atikkira ku kkubo munange kanaba kakujjusi era taxi ejja kukwatibwa okugijjayo zinaaba mbirigo nange awo biwanvu simanyi gye binaakoma. Ekigendererwa ky'enteekateeka eno nkiddamu si kujja bantu kukukola oba si kugoba bantu kubajja mu kibuga era si kugamba bantu nti muve oba kubaziza mu bwavu. Ekigendererwa kitono nnyo kulaba nti abantu tubateekateeka tusobole okwenyigira mu kunoonya ekigulira magala eddiba nga buli omu afunamu era nga tukuteekeddeteekedde awatuufu era walungi w'ogenda okukolera. Kakati no weesabira wano nkuba omulanga ogutakungula bannange, njagala enkwatagana mu kino, njagala obuwagizi bwammwe, njagala tutambulire wamu era mbeebaza mwenna abaleese ebirowoozo ebirungi. Abamu mutuwadde ebirowoozo birungi, muzze wa minisita, mugenze wa ED, mugenze buli wamu ewa RCC, ebirowoozo ebyo tubizimbye. Naye gwe munnanga atuweetera ebirowoozo eby'olugezigezi, atuleetera olugambo ogira olindako nja dufuna mu gwokusatu nga kino kiwedde. Nsooke tuleke tukole olugambo lwo nja dutegeera edda, naye mutuwa olugambo oluzimba ndwagala. Ate n'ekirala ndabula abasuubuzi abasuubulira ku makubo, mwe ababadde bakolera ku makubo, mwewale nnyo bannaffe bannakigwanyizi, mu luzungu be nayise ba elite capture. Nkimanyi muli bantu bagonvu nnyo, muli bawulize, ne waliwo bannakigwanizi abagenda ne babalimbalimba ate ne babajjako akasente tize kangende njogere ne ED tubalekeko mu kapolitika ono. Luzungu be nayise ba elite capture. Nkimanyi muli bantu bagonvu nnyo, muli bawulize, ne waliwo bannakigwanizi abagenda ne babalimbalimba ate ne babajjako akasente tize kangende njogere ne ED tubalekeko mu kapolitika ono. Tewali agenda kusigala mu kapolitika konna, tewali agenda sigala ku kapaati konna. Ebyennyanja tebitundirwangako ku mini price. Mini price si ya matooke na Bugabo Road si ya kwokya gonja. Genda mu wino, genda gye tukulambise otunde ennyaanya nakasero. Mini price giriko abatunda engoye bakole ki? Batunde. Boda ngera bisangibwa mu Central Division, Kawempe, Makindye, Nakawa awamu ne mu Lubaga. Kakati go wa boda eyasulayo gwa Nagamba n'ogaana okwewandiisa ku masiteegi gano, munange ekibuga kikulemye de waffe kanna bulemu obudde bwe buno bukukeeredde balubyanza wano si wannamwandu nti buli omu agenda kusalimbirirawo. Twebaza nnyo abataxi bannaffe abo era mubaddemu abatandise okutikkira ku makubo, naye nga twongera okubategeeza nti okutikka kwonna naddala mu Central Business 1 kukolebwa mu paaka enkadde empya eya Usafi, naddala ku sayidi eyo abava Entebbe Namayiba, abafu abagenda Nakaseke tuzimanyi ziri mu Nabayiba Luweero Weya, tugenda mu Nabayiba Kisenyi awamu ne taxi ne parks endala. Tulina parks 19 mu kibuga. Wanono weneebaliza bannaffe abakulembeze ba out of Uganda Taxi Operators Federation nti bw'omulimu baagutandikiddewo era bwe bukeeredde nga tewali taxi neeki ku kkubo. Senga n'aba union ya boda mukola bwe mutyo munaaba mwenyanguyiriza omulimu gwange naddala nga nkyali omugole nga nkyaliko kano akamwenyumwenyu n'akanyiriro. So mwanguye tulabe tutambule omwo. Wabula nga mu binyeebwa mutabula mpulunguse oyo yenna owa taxi anaakwatibwako ng'atikkira ku kkubo munange kanaba kakujjusi era taxi ejja kukwatibwa okugijjayo zinaaba mbirigo nange awo biwanvu simanyi gye binaakoma. Ekigendererwa ky'enteekateeka eno nkiddamu si kujja bantu kukukola oba si kugoba bantu kubajja mu kibuga era si kugamba bantu nti muve oba kubatiza mu bwavu. Ekigendererwa kitono nnyo kulaba nti abantu tubateekateeka tusobole okwenyigira mu kunoonya ekigulira magala eddiba nga buli omu afunamu era nga tukuteekeddeteekedde awatuufu era walungi w'ogenda okukolera. Kakati no weesabira wano nkuba omulanga ogutakungula bannange,
njagala enkwatagana mu kino, njagala obuwagizi bwammwe, njagala tutambulire wamu. Era mbeebaza mwenna abaleese ebirowoozo ebirungi. Abamu mutuwadde ebirowoozo birungi, muze wa minisita, mugenze wa ED, mugenze buli wamu ewa RCC, ebirowoozo ebyo tubizimbye. Naye gwe munnanga atuweetera ebirowoozo ebyolugezigezi, atuleetera olugambo ogira olindako nja tufuna mu gwokusatu nga kino kiwedde. Musooke tuleke tukole olugambo lwo nja tutegeera edda. Naye mutuwa olugambo oluzimba lwagala. Ate n'ekirala ndabula abasuubuzi abasuubulira ku makubo, mwe ababadde bakolera ku makubo, mwewale nnyo bannaffe bannakigwanyizi, mu luzungu be nayise ba elite capture. Nkimanyi muli bantu bagonvu nnyo, muli bawulize, ne waliwo bannakigwanizi abagenda ne babalimbalimba ate ne babajjako akasente tinze kangende njogere ne ED tubalekeko mu kapolotika ono. Tewali agenda kusigala mu kapoloti konna, tewali agenda sigala ku kapaati konna. Ebyennyanja tebitundirwangako ku mini price. Mini price si ya matooke na Bugabo Road si ya kwokya gonja. Genda mu wino, genda gye tukulambise otunde ennyaanya Nakasero. Mini price girika abatunde engoye bakole ki? Batunde.